Sebingi webiri kwalira bassebo ne bannyabo tebirimbula. Sebugenyi bwansanafu wezikuzinda tewebaka. Saagala nange kola bikolemu ng'atikkula ave mugga. Nandi ky'okwemalaamala ng'atenjaliko ng'enkulu ekyatudde. Bannange gw'oyigiriza ekyesa akugobya nkaaga. Okufaananako omwana omuwala eyezza eddya lya ssengaawe. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere ntuuse n'akanyomero kaffe akayitibwa kyava kuki. Naye nga kyava kuki w'olunaku olwaleero ngenda kubeera nga nkunnyonnyola lwaki kyava kuki ente okugiyita ente. Kati nno lumegumba amazzi gawole wamma ddala nkulojjera ekyeya ky'essana engeri gye kyebeera engula obuliro ate n'engeri enkolo gye zitwalamu emmere okwagala okugimala ku lujjuliro. Kaakati nkutte ekitabo kino bakiyita entabiro y'Oluganda olw'edda. Ekitabo kino kigula $600. Akyetaaga oyita ku nnamba zange ez'essimu ze zino: Airtel eri kasaalaba 256 751 4769 oba kasaalaba 256 788 461 228. Kyava kuki ente okugiyita ente. Bangi tuzirunda era n'abeddira ente gye bali wano mu Buganda kika kiramba. Abeddira ente nno bano babeera bazzukulu b'Omutaka Katongole Mugatte Mulema Mbuddu era balina n'ombala gwabwe ogugamba nti mbadde nga leeta omusumba agayiye ekyuma nkiridde n'omukemba ngulidde. Naye kyava ku kyente eno okuyitibwa ente. Njagala owulirize. Edda ensolo eno yali ya ffujjo nga bajjajjaffe tebannagimanya bulungi nnyo. Era kigambibwa yeeyambisanga nnyo amayembe gaayo okutomera abantu n'okubatta. Kati ekikolwa ky'okutta naddala nga omuntu omusse oba omufumise kiso oba munnange omutemyeko mutwe, ekikolwa ekyo bakiyita kutemula, naye kwe kwava okugiyita entemuzi. Tusalako kisale ne tugiyita ente, naye nga mu Luganda olutuufu lyandibadde nti entemuzi, kubanga yatemulanga abantu bonna abagijjanga mu bwanga bwayo oba mu maaso gaayo nga yeeyambisa amayembe, ng'ebafumita amayembe ne bafa, ne bagamba ensolo eno yakwegendereza ntemuzi nnyo, ate kati twakisalako ne tugiyita entemuzi. Nze Kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere ndi kasaalaba 256 751 4769. Tunaddamu ne tugana entalya ntawongwa zibakubira enkyakaali.